Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Kuchenda musanva kaseti sasa tufemo mafa radio simbe mpologoma enunje yedembe sula senyonga haji titibya omuwati nekakalamu tukutwaliza zala mpoza temu sawe no yenyini mu Wolokoso mu weekend taxi ne tugamba af cloud togyera bila downloading ku simu yo ogiteke ko ja kubera mpozi ngatufu na Wolokoso mu full swing obagenda ku radio Simba TV obagende ku Bokati TV obako kakalamu times oja kubera mpozi ngati otufuna bulungi nnyo. Kale ndoza ne wano katukwate onenga tetunabakwatawo twongera bongezi kubatenga tubajjukiza okubatenga mu abagalo okutuwa Wolokoso abagalo okwatagana naffe mu ngeri okubatenga mubadde mutunoonyanga okugaba nako naffe embozi za mwezo ngati mwe watufuna enamba twagibateerawo batwagibatereddewo eri 076 37 10 06 noti 786 37 10 noti 6 kale annazi Brian Chirumira aka Brian White onono yali yeita omugagga mu Kampala owokusasanya sente eri banna Kampala okumala kyenkana emyaka ng'ebiri awo atuwuliriza wejegerera bino nga kirabika omwaka gwe gw'okubonaabona sako n'okwanjula ebikolwa bye byakola wansi mu kisiikirizo ky'okweyita omugagga irabika okubanga byengedde sako n'okubate nga bitandise okwanjulwa omunywanyi ono ebiseera ebyo yali ng'akyeyita omugagga tubadde tujjanga tumukuwangako waneeno ng'ajja waliwo ebikolwa ebijjanga baddenga bijja bimwajulanga mu ngeri emu oba endala nga mu Desemba wa 2017 ng'ennaku z'omwezi 21 bwe yakwatibwa ku musango gw'obutemu bitundu by'ebizigo eyo sako n'ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwa Novemba mu mwaka gwa 2019 bwe yakwatibwa ku musango gw'okubate ng'oba oli awo ateebereza okubanga amabanja gamutuuse mu bulago mu mbeera eno ne mu kitundu mu kaseera kekamu mu kaseera kano Brian Chirumira aka Brian White tetumanyi kino gye kigenda kukwate nga kimutwala wakati w'okubeera nga omukyala amanyiddwa oba omukyala alinga sekuritale wamanyiddwa nga Sera Nandawula eyavuddeyo nga amulumiriza kubate nga amukaka akaboozi wakati mu makaaga agasangibwa e Buziga Munyonyo buli kiro era ng'omukyala ono wagaaniramu bw'ati nga Brian amukuba empi paka okutuuka okuwalubuka feesi terwaludde nga ne mu mbeera y'emu nga waliwo n'omukyala omulala amanyiddwa nga Vivian Mutenda naye n'avubutukayo ng'era mu kyekala embeera y'emu ng'alajja nasakola okubate nga ategeeza abantu n'abagamba nga Brian bwe yakola ebikolwa eby'ensonyi sakola okubate nga abakaka omukwano nga mu katambi kano akafubutuse nga w'owulira wano. Nali nkolera omwami Brian White bamanyi nga Chirumira Brian. Omwami oyo nagendayo okusaba omulimu mu 2017 nga 3 Desemba ogwabwa Asha kubanga ebiseera ebyo yalinanga ebintu byalinga akola ebya foundation ng'agaba ebintu ayamba abatasobola kweyamba era we nagenda nga nsabayo omulimu omwami yantwalayo bamwita ekirabira edyo omulimu ffe gwe tumanyi bannakampala akwata abaana abawala n'abatwala mu bagagga nga bafunire nga tugambe buloka wabagagga era omwami oyo yantwala ewa Brian namumanyira ku mukwano gwange teyali mukwano gwange we twatuukayo Mukama nanyamba n'enfuna omulimu era we nafuna omulimu ogwo nenkola kintolosa nina ebintu bye nayitamu ng'okwebakibwako nga saagala kujjangamu embutuuze kubanga yatwebakangako ne munnange ku mpaka newoba toyagala kubanga obeera mu nnyumba ye ndi mwana muteera kuba nina emyaka 21 obulamu bwange bwava sikyalina kyenina sinawe ntandiki okusinziira ku Brian Chirumira abamanyiddwa nga Brian White bino byonna oba butambi buno bwamubagudde era ne bumutemula omutima okakananga tipayo avuddeyo okubate nga abaka ebigambo byayogerako eri ensi okakananga obwanga bonna sakono lwasize lusonga mu munywanyi wamanyiddwa nga Balamu nti yali emabega w'ebikolwa bino oba ebyokukwata obutambi buno obuli mu kukabya abawala abagajjulujjulu nga si bituufu nga owulira wano wogusati ampukidde wogusati oyo omusajja oyo gwe musajja gwe Balamu gwe otampeeko ebyo byonna byobadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata mujja munkwata
oba munkwata mukuba masasi kikwe Uganda emanye nti nagivaamu naye bannange netamiddwa okutambuliranga ku bunkenke no kikiboba oyagala pulezidenti twamukulekera wuuyo ogabagaba buwunga oliawo oli mu bintu ebyekiyayeyaye ebitategerekeka mbaoliawo abantu baligwo obadde obakolamu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakwetamu ne boona beesibako kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man nedda oli ku Brian sitole kiki nabaleka nembaleka mukwate ebintu byammwe mulye sente zammwe bwe ziribalakira mundeke maama tunatya enzikiza tugenda kwebakawa. Okusinzira ku Brian Kirumira muyite Brian White agamba nti yawulira yeekyaye agamba bamutte kubanga ebyo okufa yabimanyira dde after all nyina yafa kasita kirala n'abaana azadde bawala abawala affe tunaabawasanze ne kakalaamu ate kyekigaana. Kino kiyitiridde munzibye mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite nze mune Katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange nafa ne jjajjange nafa kati olwo kiki kye nnina ku nsi abaana bawala bajja kula bana abawasa nga bagamba nti agakawunga bajja kanaaba naawe bannange tukooye ensi enfuusi oba yakiki sibitegeera gwewoddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba simanya obbye emmotoka simanya ate eddakiika 2 ate omutadde emmotoka ezo zalina kubeera wali nga bizibiti ne mutwala mu kkooti omusajja olina approvinga nti ddala emmotoka nazitwalira ku bwereere ne bantwala ebizira ne bannyongerayo ngera mwangamba mbusimanya nakuba abantu amasasi nakwate mmuntu byonna muze munjenjeeka bujenjeesi storage kiki ekigenda mu maaso munzite oluna luluggwe. Wakati ga Brian White yakuza birthday eyo week eno yavayo n'ategeeza abantu nga abadde bamukabirira nga bamugamba nti Brian White oli wetwe ku kawunga era bw'atyo n'agamba nti ng'agenda atandika okukwata nga akirowoozako era ng'olunaku olwaleero libadde luweza olunaku lw'olwokuna okukwata nga atandika omulimu guno empunga etandika okukwata nga etuuka ku bantu ab'enjawulo abula Brian agamba nti naye abantu temukiraba okuva bwe yavayo n'atandika okwogera ati agenda agabira abantu empunga bino we bitandikiddwa okugirayo byakatambi bano baagala kukwata nga balya buyinja. Kyo kakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti munaku 4 ngenda kuvayo kunze kukola ate ekyabalemyo kakati bati okuswala kwabaze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay ebintu binkwatako naye wemba nga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kye nabadde njagala okukola ennaku 4 zabatiisizza omwana omuwala mwamuyita mbu ajja akole biki ye n'abaddukako ate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye yati obaasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kambabuulire bwe bituuse ndi wakufa bannayuganda bonze mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze neetamiddwa oliwo otudde olaba ebintu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakeesa aje eri ataddeyo simanya ateekayo ebintu kakeesa lwanki ofiirako muzeeyi kakeesa twayagala kwomu. Twongera okugamba nti olutalo luno tugambye luyingiddemu kakensa ng'ate ono mpozi gwatamumanyi musajja bloga ng'ate era abeera Bulaayi eyo mbutu gy'awangaaliza obulamu bwe. Mwebizibu abaagala okulaba toteekangayo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa ku media platform yo kyokka ogamba naawe ova Uganda ng'ate yadde kale newe mbanga nayamba abantu 2 olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuba kiki kyofa kinange video zo mwalikodinga peterevu nyingi but which is okay abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupanga kulaba nga abantu kugamba kupanga bupanzi omuntu ayagala munnayuganda temumwagala munzito nago gugwe omusajja mwamukayanira mumulinganga abamuli mu butusi ne tumuwalekera mwaswaza ne mwogera koza ati aba batadde mu kamera ninga mwe mwajjange wange you need a mad nembawa bwemba nagwamu kwetumpa tonyamba ono ye Wolokoso mu weekend taxi